Ensonga z'omuyimbi King Saha ne Lily Puzzle munnange tetumanyi gye bigenda kuggweera esayidi eno, era nga bwe ŋŋendedde okukola vidiyo eno muganda wange nga omuliro gukyagenda maaso nga bakyeweereza munnange ate ebisongovu esayidi eno, era nga King Saha wuuno nno munnange ate ensonga zino azikwasizza Kabako, aziyingiddemu Kabako wuuno mu katambi, ate nga esayidi eno era nga bw'olaba akatambi ako ne King Saha ayongereza ku munnange ekiri eno ate muliro. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala. Ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa era nga ku sayidi emu jjukira nti bino byonna bibadde biti nga mwana mulenzi Lily Puzzle nga yakafulumya oluyimba n'aluteekako ne vidiyo muganda wange, ekiri eno muliro gwennyini bali mu kweyuzaayuza, ekiri mu vidiyo mwana mulenzi Lily Puzzle ataddemu wali vidiyo ndowooza ogirengera, naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkunozaako ku eyo vidiyo era ebigambibwa mbu ataddemu wali ng'ali mu kwanukula ate omuyimbi King Saha esayidi eno. Kati kansooka ate nkutegeezeko nti King Saha era nga bw'olabaawo avuddeyo munnange wali mu katambi. Yo kajani tujja engoma, baana b'engoma tuyitawo kinyogoga, tujja engoma leero, kati tujja engoma tewali kirala kyonna, mutulindaawo tusimbudde nalukoola. Big up on yourself. Ate ensonga endala ziri ento twazikwasiza Kabako. Big up on yourself. Ate ensonga endala ziri ento twazikwasiza Kabako. Big up on yourself. Era nga akyakakasa nti ensonga zino azikwasizza Kabako, era nga bw'olaba ne post eyo, era nga bwe nkoledde vidiyo eno post eyo ebadde mu bantu nga 8 awo abakomentinze kw'ossa ate n'abalayikinze nga eringa mu 6 awo, era nga etredinze nnyo wali ate ku mukutu ogwa Facebook nga bw'olabaawo, era nga bw'olaba n'akatambi ako, era nga ne ku sayidi emu nina akatambi ako aka Lily Puzzle, era nga bw'okalaba munnaye ku vidiyo eno gye mbadde nkugamba. Lily Puzzle gyakoze eki? Gyakoze oba oluyimba luno munnange ate lwakoze, era nga bw'olabaawo nga bolaba munnange yeyo vidiyo gyakoze ku luyimba luno nga olugambibwa nti abadde ali mu kwanukula mwana mulenzi omuyimbi King Saha. Bwekito bwe kitambudde ku sayidi awo. Kati munnange awo kankugyoko ate nkutegeezeko nti Kabako, jjukira nti okugambye nti Kabako ensonga za King Saha azikwasizza mwana mulenzi ono Kabako, munnange ekiri eno muliro. Omukulu Kabako naye ali eno ali ku mansula bigambo. Kati sooka tulabe akatambi kano ate mu maaso awo njije katono nnyo bwekiti. Kati mu butongole bakunkwasizza, mu butongole fayiro yo mukulu gundi, fayiro yo eri ku Salama Kiruddu, era bakunkwasizza mu butongole. Kyentegeeza, when you see me just get too scared. When you see me bakunkwasizza, ate ze bankwasa omulimu ndi machinery. Sifaayo oba mukwano gwange, sifaayo batwalika ab'omukwano, sifaayo oba tukola omulimu gwe gumu. Nzija mu mulyango gwo, nzija ewuwo, nzija kati, nzija wuwo kati nywera. Naye nga bwekiti munnange ate bwekitambudde bwekiti bwekitambudde munnange ensonga zikyagenda mu maaso esayidi eno ate munnange ate zikyalanda. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnange ate esayidi eno Lily Puzzle King Saha bijja kubeera nga ate nga nja kubeera nga mbikutuusako wano ku Jamina TV. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala katono nnyo bwekiti.